Kweri twajukola Saturday last week. Ejeri ninga temwali muwamba kukongeranga ebiwagamba ebinyiziza anko ndaba n'abantu mu comment section sibasanyufu. Gwegenda video wa Faruku genda ogirabe then yokoleki osoko ojajinge wakobwedde okuba ku mutwe bannamwandu kati nogundi alazeewa ate bannange Eddie senga gundi sindika request Eddie agenze bano badde sose nembaleka mba wakadde betwale mukko bagonjo wenso Eddie yekizibu ekisinga okujja senga no wajangu bambi Eddie yekizibu nze kyenda basina bya bannamwandu nti Eddie yandabanga omuntu nti oba awagire nnyo nuupu okitegeera abantu bagamba muno family ogiriddemu olukwe lwa nuupu ate ngiriddemu olukwe ntya ekisoka kati kantangaze bulungi bwana Mamero okiraba bannamwandu abo tewali atagenda kufuna mugabo gwa mwana we buli omu agenda gufuna ge mazima nene kayogedde kali tokabuusa maaso waliwo kayogedde kaliwa akasente ebutazifuna simanyi ziri sente already kyenyiza okugamba weziri just babuuza tuzikwasaani kikachoka we wakyali ekibuuzo kati ekibuuzo ekyo kyetuli mu kwansalinga ekibuuzo ekyo abakyala bennyini bo bennyini mu meeting bagamba nti oyo omwami waba taliiko ffe tetuba bakkakka mu mutima ne tumuteekako awulira yennyini bo bennyini era bagamba nti ffe bba waffe oyo gwe yatumanga n'atuwa kasente era katumwagalako era n'agendako bulungi twali bakayanya tewali kikolibwa nga tebakimanyi okitegeera tewali era sente singa zadde zaavayo bandigambye nti famire yajja nejjayoko sente nezibuzaabuza n'erimba kino na kino ezimu zaavaayo tewali yadde n'ekikumi kyali kivuddeyo actually ne sente ezo zaaba nezo zivuddeyo tewali nti tugenda zikwata nti famire genda zikwata ezigabane ziriko obukwakulizo bungi zisibya n'osibya singa ozizanyiramu bulungi nnyo zisibya n'okusibya so ekyo kyo njagala okutangaza bwana Eddie ti sente zijja vaayo era buli mukyala ajja ganyulwamu olw'omwana we tewali agenda zifunako bakyala bo onobalambulako ddi bakyala bo kwakati gwe nnyini bo abakyala tubayinamu nga bakulabyeko bagambe abakyala tubayinamu baana kyova olaba nti era ne mu letters of administration mulimu baana temulimu bakyala amanya temulimu ga mwana n'omu mugenda kubeera muga abakyala era ekibadde kikyasibya ebintu ebyo badde DNA babimanyi tewali kirala nti DNA baagala buli muntu buli mwana omutuufu yenna gwe baleese bamuteekemu naye nga amaze okukakasa nti yono woono era tewali kyawedde bulungi abamu testi baagenda ne bazibajjako tewali nti oba waliwo kyetukukidde tetwagala kiggwe tubabonyaabonya nedda si bwe kiri banaayo oyagala bwerufu sibagumi just ate sigamba nti sibagumiikiriza kubanze nabawuliranga engeri gye boogeramu nga waliwo ekintu kye bazibiikirira emabega ekyasinga okunnuma nga waliwo kyendabira ddala kye bali balina okusitiikingako naffe ffe nyininyini ekikyatulemeredde oba ku ssente oyagalako kati sente singa mbadde njagalako nze kennyini nandibadde administrator siri administrator nandibadde ngamba nteeka mujja kagabira bannamwandu oba nennazaala naafunako sente ezo kati sente ezo ziriko ba beneficiaries mu mateeka bamanyiddwa baba baani
abaana be basookera ddala kati baana be basooka maama abazadde b'omugenzi ne baddako kati bajja emitendera giraga nti abaana bwe bataba ne ba maama b'omugenzi nga tebaliiwo kati baganda b'omugenzi bwe bakola ki awo mukisa ng'ekintu akikwatamu kati ate abaana bwe bali ne maama b'omugenzi waali omu kati kitegeeza nti nze mba nzirawa odda bbali nzira bbali era ndi bbali kangi akajja si nnyingi lwakuba omuwendo ogulira gubanga omungi naye si kingi nga mwatandise zirya kangi era weekali awo nga mwatandise zirya si nnyingi niwookera ku makya noga nti ozitematema kiwato buli omu omuwe omwaka gugenda okuggwa nga tekuli alinako yadde n'ekikumi nawe sente nga bw'ozimanyi naye zeetaaga pulaningira singa nnyingi nga bazikutte bulungi naye bonna abazikutte bubi ntono sente bakalinze essaawa yonna we kayingirira bajja zifuna sente z'abaana baabwe tebatya bajja zifuna kati eyo nga mukisa obadde ombuzeeko ne ku saakulaba ensonga nno ze nabitereeza dda biri eyo ndowooza tebannagamba bugambi abo abeewaka siwali mbeera gye nalabawo yonna ndiba agenda kugira ndowooza naye nga ndiba obubaka yabufuna mukooneko omugambi nyina mukoonako wano era badde manyi yakozeeko tewali yadde n'akamu agenda kukolako agenda kukolako mamero gundi esenga ate osiibula senga kugambye osindike gundi ngezaako wano kunoonya we nkusindikira gundi sirabawo kagundiko kalaga ati sirabawo option nkugambye sindika request ombuuzeeko naye banameto zejagala okubuuza ndowooza ebintu nze atagoberera bulungi ndowooza ebintu nze atagoberera bulungi lwaki nti bwana Eddie ayogedde ku Honorable Nsereko ekyamazima tiwali ayinza kuyisaawo mu Honorable Nsereko maaso nti tasobola abadde Eddie tabadde musanyufu agambye mbu Kyagulanyi yamulaba kyamuli n'atamuwa kafo kati ate si bwe kiri kati mwami Uncle Eddie ekizibu kyakola kiri kimu Uncle Eddie ali Bulaaya yate mentaite ya Uganda ekyamulemeddemu nnyo ekyamutawaanyaamu nnyo nnyo si ku bino byokka kuba Eddie ali Bulaaya naye ate ye muli akyalina mu mentaite erowooza nti bugagga ajja bujja e Uganda naye nga ate Eddie Bulaaya tali bubi yagambye talina kyeyeetaaza Uganda ate owulira agamba kimu nti kulya okulya kwayagala eri mu banene nanti kyendi mu kugamba nti ate jjukira ye bwagamba nti abajjemu abwe nti ezandibadde zigulayo oba eddagala oba okuzimbayo akasomero bajaziwa Eddie omu ate Eddie ali e Bulaaya atali mubi mukisa soko lindeko mbuuze ku mwana muwala munoda beautiful senga lwakuba aganye oteekako video nandi mukulazeeko ne mukukwasa mu butongole n'akukolako mu biseera bye eby'eddembe senga wanje andowooza owulira eddoboozi tannaba kubuuza bwaseereza kino kikambwe senga yes hello ye bannaye omuntu anafuna wanywera kutuzzi leero totandika bintu byo gyebaleko nawuli otya ndi bulungi ndiko ne mukisa wano n'abantu wansi ffenna tubuuzeeko banaagamba maama neeyagaliza mukisa ye muganda w'omugenzi oyo muganda w'omugenzi mukisa nkulamusizzaako nnyo okimanyi mugenzi yali mukwano gwange nga njagala nnyo jjukira live nakolanga za buseegu naye bambi nga azinyumirwa wangi yali agala nnyo ebyobuseegu nga mpadde folo ne muwa bbaaka ne ŋŋamba munnaye tutambuliraawo naawe senga nkulamusizza kale bambi mamero bambi ngenda kwebaka tufaayo seako katono oh my god tomorrow tomorrow kiba n'abaliko be banaaba kukujja kubaako balala mamero ndeka mbabuuzeeko okimanya bali mu bazina ssaawa eno mweguli munda
naye soko ndeke mmala okubuuza ku baana abali wano kati abamu bawalampya olusozi bambalagala bayira bannaabwe ettaka bannaye abawala n'abalenzi eradde muli mutya mugyebale wamala wabula ndeka nneebake luli nno wampitanga naye nga njagala kujja jjukira akawunti eri sisobola kati ate ngenda okujoyininga mweno nzije kati ate nsanga nga nkunoonya oluusi nga sikulaba bwe buzibu naye nga mbeerawo ng'oluusi mba njagala okujja ate oluusi luŋŋamba nti jangu onnimba n'otajja kati ate ngenda okujja otulo ne tuntwala kati ng'olwaleero mpulira nga njagala kubaako kiŋŋamba abaana abawala bakuute bulungi embalakaso basike nankani zino bazaawule bazizze eri bawule ebiwowolo babiteeke naye ate mpulira otulo tunnuma kati nseekoleegenda tumoolo bamyenkya oli wakukwatiriza nkumanyi kiraka naawe oli mu kwegatta odduka kwegatta kati nkulaba nedda just njagala kwebaka saawa zino zigenda mu 6 nyana mu naawe saawa zino 5 edakika 4 mu 6 so oli dubazi kati message kijolekera abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi tandikira ku mukisa kennyini wuuyaawo mikisa kansooke muleke kuba ayina gundi z'empanvu ate zaabika naye nga omanyi ebika kisigenda gendayo kansooke ngamba abaana abali wano bana emusikine bulungi ate sikina ng'oli mu kasente omusajja ajja kuwoomerwa eyo ensikina y'okusikina nga mwasaamira nga muwaleti toyina ng'onoonye neza booda ng'omusajja yalina ozikuwa omusajja tanyumirwa mukwano sikina by'osikina nga waleti ye ebugumye ngamba gwe omuwala abasajja kati baagala nnyo abaana abawala nga balinamu akawogo mukitegeera sikina omugamba eddadze wakimanyi muwaleti wali walinamu omutwalo amafuta mwegale era nzakuteera wabula bamere obbaayo gwe nga gwamuteekamu ssente ate ogenze owangi maama abakazi ndowooza muwulidde banne mubeeremu ne kasentendeka oyagala kubaano ku live nveewo saa almost musanvu lwaki tondeka neddakiika 5 z'otuwadde teziweddeeko otambuddeko eddakiika emu yokka abaana ab'obuwala abagamba nti nze nga sina transport omusajja nga tamuntereddeeko sigenda we sivaawo abo bagamba ki kaakati mamero kankubuulire okusinziira generation eno gye tulimu sisuubira nti ekyaliyo omusajja w'omukazi transport bamusabira ddala bamusabira jjukira omusajja talina gyagenda kukutwala bw'omusabidde transport omusaba ez'enviiri ez'enjala eza data ekyamazima omukazi awooma ayinamu siri musajja nti mmanyi obbazina naye nga fact is omukazi awooma ayinamu akawogo omukazi ayinamu ayina engeri gy'awooma nga gwe nova ku bigambo omusajja akulya tamala nga bannaye bwe yeekomba bw'asolobeza bw'agamba mami gazi yemukwano Tekadama ali mu kiyumba nkusaasidde ogenda kumalawo sabuni w'omuwalabu kwona omwana senga Noah geisha w'omuwalabu bamwongeza bbeeyi sabakazi balina okubaamu ne ka transport money kabeerewo basobole okufuna respect okuva eri boy child kati omwalo no yetadde mu ssente najja yes ka transport nga bwomanyi ssente y'ekikazi abakazi bakaaba mangu kati omukazi ono aba asuubira nti wanaaviirawo at least mukisa alina omuwaayo eky'ekkumi ate era anadda anti kati omanyi ze mamero kankubwira omukazi bw'aba ayagala ne bw'otamuwa ajja kunyiga nedda ati kakati mamero bakatuzineemeka nga gguwa omusajja obadde ki omukazi tagambe nti omusajja tagambe nti omwesibako bw'abanga gwamuwa ssente
n'ogamba nti tulina bye tubaguza bye twasuubula nti biggwawo mbadde manyi ffenna tunyumirwa abasajja balina okuwa abakyala wadde si kukisussa nnyo naye balina obbawa babawa naye bw'oba tompadde era sijja kiremerako nnyo kuba oluusi mba nnyinamu okitegeera nnyinamu ku zange nzise ntegedde nti kaakati omulenzi wange ngenda kumulaba asinga kwagala ki kali kavesiti ke yalimu kaali kayulise mu mugongo kamutwalireyo akapya kaakati engatto nalaba sooko erimu ekituli ndeese endala kaakati mbuulira nti eyo laavu egenda kuggwawo etya naye ozze oli mu kijiini kyewajjiramu luli owunya akasolo embala kasoto zikuuse osabye eza booda omusajja atuuse okugjamu empale owunya ekivundu olinga yakolokose engege totegeerekeka akwatako tomanyi kusikina oleekaana buleekaanyi toyina kyovaako my dear omukyala awo maggwe ateekedda kutandikira mu waleti omukyala ng'ayinamu ateekeddwa okuba ng'ate byonna ebintu abitegeera ayinamu wadde si mulungi tetugenda nnyo kutunira bulungi naye ng'ayinamu kawogo nga yazimba mu ntobazi yazimba mu ntobazi kuba era ne bwaba nga teyazimba yebabikola era ne bakola ki ne bagafuna agagatiiriika okitegeera waliwo agagapaasuuka mu bbanga bwe gati ne gaba ng'asimuludde ettaapu bajja nabbawe enkali mulungi temufuka bufuzi ku buliri mmwe ne mutubuzaabuza era kituufu abamu baba wa musulo naye nga ekyo ekyamazima abakyala obuyonjo twerongoose bulungi gundi eno amatama gano tugakuute bakazimwe mukuuta amatama g'emmana bannaye mugakuute mufa nnyo nnyo okusokoola eri munda naye mukuuta amatama nkandudde ne ku ddobuzi eno mamera awo mba nnyombi awo nno kati mba ndi mu kuyomba mukuuta amatama bakazi mmwe mukuuta amatama nno mbagasiiwuuka amatama ago golaba gakwateko oyisa namba oti olwala n'ogogomba obadde ki jjukira bino bonna obukyafu obuvayo bukwata mu matama negagegera gati kakati yaafa kunaaba pakupaku kuba akimanyi mugundi agenda mmuzi n'atuuse no kwatira ddala akagoye oba oluusi ofunye mmanawo okisimanya bikoze bityo oba kyoba tomuyina funa kasabbooniko oba like kageesha kuuta amatama gatukulira dino ddala ofuna brush n'okuuta oba ofuna brush gwamanyi oba ofuna jinja lebeetawalizaako n'okuuta gwamanyi azulunga azogakuusa mamero emmana ennyonjo omusajja agiyisaamu n'olulimi n'awulira nga etukula eyo tebabba kuli naye omusajja n'akuyisaamu olulimi n'ogamba Mukama Katonda n'owulira nga bannayo obulamu bonna ng'olinga kozi musajja wammwe ono gumwagala atuule ku ntebe ng'olinga owulira agamba nti yaafuga lwaki era gweoyagala okugerezaako mu nsonga z'omukwano anti gwemwagala ku ntebe esenga so basuuti ati abalungi muyige ku bugambo obuwaana abasajja mulekeraawo oya simanya bikoze bitya nye bawunya ssebo muyige ebigambo obisikina ebigambo by'olusikina nja kujja mamero dino tunakola program enkya lwakumeka nzije nga sigenda kwebaka Tuesday ku Saturday how do you see ku Saturday and Sunday mbaira free naye program jukire bayeetaaga kizo ebyango bimanyi bya ddalu wanje wali wangamba tukolerwako naye maama tukole weekend oyagala Saturday Saturday ku Saturday oba ku Sunday oba ku Friday kiro nze zonna ngamba gwe weeyame abantu bategeeze babulire n'essaawa z'ono wakasaziba za kiro nga si za misana naye nga munnaye nja kujjanga naye nga banjagala kuyima
wano ojja omuyimu ofunye w'ogusiba kubanze nnyimya n'enkuteeka nawo abakazi n'embagattako nnyimya abasajja n'ennyimya n'abakazi gwoba owulira nga tokyayima bulungi oyagala kucekinga musino gwoba gukola bulungi oyagala gwe omusajja kulaba nti embolo yoba esituka bulungi mu ddakiika 2 jangu wano in 2 minutes west 2 minutes owulira emirongooti giwanise ng'omusayi guddukira kumu obadde ki tutuuka ne tuggyako amaloboozi agasiibwamu ne tuleeta ag'omu kisenge ne tukkakkanya eddoboozi n'amaaso kaakati awo ne tusimbula embalaasi onoogikola nga ng'oli mu vidiyo ate kaakati Mamero tomumanyi nkumanyi naye maama abaana b'obulenzi ogenda bakola otya bano bajjajja Roni nga bayima mangu abeera gosula bulungi yakujja ku weekend ngenda kuwa akayimba kaba B2C ne David Lutala akapya ke baakubye kagamba kenjo kulekerayo kayimba ka mukwano ne nkakuwadde gwe ne mukisa nkabadde nga tweyanzisa mukwatagane mwegatte gwe ne mukisa mbagasse okuva n'olwaleero nze mbagasse Mamero tukigeza ate lwaki mukisa ayina ssente nze gwolaba okunkalakata obukalakata buli mukiira gwennyikamu n'oguteekamu n'ogugjamu ako kakadde maama gwe kennyini watugambye osobola n'okugaba omusajja n'omwokyayo anti kati gwe omumpadde lwampaka olutagenda kunsobola buli mukiira bw'oguteekamu bwe guti n'ogugjamu kakadde kati agenda kuteekamu emirundi emeka nze wamasenga nayiike vivi atidde kasente wamma atidde kasente okitegeera kawulidde nti birimu akakadde n'agamba owaaye naye nga Mr. Mukisa mugende mu maaso ba programu yammwe naye nga actually kyenyinza okugamba ebintu bya famire sigenda nnyo kubigendamu kyekyamazima ebintu bya famire byo bizibu naye nze mu kulaba okwange maidia wandibadde tobigendamu nnyo wadde oli taata muto ebyo byaggwa abayina abaana abadde ndowooza sekiwalinga baana kyali kyolwo tewali tona kyogenda kuddamu kuwulira kubanga era bingi ebibaddewo okuva omugenzi we yafa tolina kiwali owulidde kituufu anti kakati olaba kati nga ffe famire tubeere mu kamooli tusirike tuleke bano abayina abaana wabula eweetaagisizza baganda b'omulenzi baveeyo muveeyo kubanga buli tunabeera mu kamera tujja kwokya ate olusi tukoleremu n'ensobi okitegedde sweetheart so kamera tugibeeremu eweetaagisizza eweetatetaagisizza beerayo mu kamooli kubanga abo boolaba abo ba bloggers bagala view and likes bagenda kukunoonya nakoma kwemu wakoma kwemu naati n'omulala bw'anaalabeyo omulala ajja kukukubira ogende naye omuwa interview n'omulala kati era singa kinyinza okugamba baakuba naye gwalaba yendala kyaggwa ejjalo neogamba otya kati engeri omugenzi gye yali mukwano gwo mbadde njagala ne mukisa abeere mukwano gwo ate ne mukisa nze actually kedde namulaba wano mbadde simena bimuliko mbadde ndaba Eddie nensooka ne mbawulirizaamu kaawo nengenza okulaba nga mwogera ku nsonga za family mbadde simanyi nti mukwano muganda we omugenzi oyo kati azze mu bigere ate bye yali akola n'abisobola ajja bisobola omuyise wa bulijjo omusajja abeera mu nsi z'abazungu ate tuŋŋamba nsituke essaawa eno nzigire mu kamera bw'aba ali mu z'abazungu ali mu nsi ki kamala omukuba olugalo ndabe ali Netherland kuba lugalo teyeerabisa abagagga tebeerabisa nnyo kubeera awo kugiraaji ali Netherland nkutidde oyagala alukwogereremu
tomukubira paasi bannaye ate kati mpya n'olulimi lwagala kukyuka nze bannaye omusajja alina essente tolina kyongamba kati nze mukuteereddewo oyo talina bingi ayogera mpola kimu obugalo bwe buweweera kyentegeeza alalamu kasente nembeera ano nga tanayadde kumpa yadde kagifuti n'akamu imagine ate ye taleeta bino tibirabo bya TikTok ebyo tabyagala kwegamba ayiwawo buyimu biri yakubuuza kimu baby girl essimu ereeta mannya ki kakati taata Mukisa nsome ennamba mukwate bulungi omusajja tunamuteekerawo mbeera omukuba luseke singa nze omuzira gwampitamu kati Mamelo mbadde njagala ompeemuko kati Mamelo mbadde nsaba osooka osirikemu eddakiika nga 2 kanneemyo malo mukubolosire ndeya Mukisa wangisenga okay Mukisa bandange tuwulira mbukati buki kakati ku naina ebigambo mpulira bembuzi ngeri Mamelo gyangambye nti bannange wemanya ki kati tukoze tutya senga sinakutegeera bulungi wangi sinakutegeera bulungi beera direct mbadde esoma ennamba enamba etya Mukisa ati naweleka kuba mwana muto katimbo ki ati sinakutegeera beera direct ensoma ya Airtel ensoma ya MTN nkukubireko nkole ntya oluseke lunaasoboka omusajja atanayima tosobola mukuba luseke ekyo Mamelo weeraba Mukisa abadde akutiizinga Mukisa wangisenga ng'otya mangu senga ebitondo bikazi mbitiira ddala ng'otya ki kyogamba mutozina alina okukangabala mami gaziwa gigaziye nteeke ndeeta mubeera ne mukangabala mbu abakazi obatya naye bannange eyike vivi bambi sorry okuyiika vivi otegeeza ki otegeeza ki okuyiika vivi banjabya mukazi yakwabya abakazi bw'oba erippamu obawulira bakuba oluseke ewali abakazi bannayuganda ababakwana ne babasaba ne ssente eyo gye muli era omukazi sente ogono zimuwanga oyagadde naye babasaba babakuba oluseke omukazi alina gwatasaba ssente olaba azisaba ali mu kinnya kya toyi fuuti ana wansi tewali mukazi watasaba ssente y'abakazi si bangu ekitonde ekyo kyolaba ekimala omwezi nga tekinaabye mu mutwe ate ne kitafa si kyakuzannyirako abakazi naye Mukisa si bonna z'omutwe ngunaaba buli lunaku tolimba nsi abakazi abagola bazibu bye batasiima kye babawadde aba n'akabina n'akongerako ennyindo n'agiwummula enviiri ze baamuwa n'azongerako n'azisiba ne yeeyerusa abo ate se bona tabaako kyaba ne bawummula olulimi ekyo ekitonde okityanga kyonna kyebuuza omukazi akuuma olulimi no terubaluma lumuluma the first day naye lumala ne luwona gwe nyina kye neewuunyizza okimanyi omukazi bamukola ssajja lebbeere ne bamuteekamu ebbeere lya silikoni n'olabira ddala omukazi ebbeere eriyimiridde naye nga plasitiiki tufudde gwoba geega nagabazungu ge tusiba tulaba
nkugambye nga silicone eri munda naye nga like skin yo eryokke naye nga munda kati wano tulina gwe tukola naye silicone yayiise miri yes kati abayina kuddayo ne bamutereeza abayina okuddayo then ne bamukola sajjale ne bakijjamu ekyo ki plastic ne bamuteekamu ekirala nate kiri expensive abakazi tebabimanyi omukazi yekintu nga kimwongerako tombuulira bya ssente kati jjukira mamerofa abakazi baagala nnyo ebintu like ebitufuula akubala nga tuli balungi mu maaso g'abasajja tulina okukola ekisoboka kyonna okulaba nga tukola ekyo ekitufuula nga kwetuli mu maaso g'abasajja kati olaba ffe Uganda twatondebwa nga emimwa gyaffe almost minene naye n'osanga oli ng'agenze bamukubye empisa emimwa gyonna giringa nkokonkulu ensalimu mbw anoonya bulungi. Can you imagine? On Agambia, they no longer use silicone, they use body fat. Kati gwotiira abakazi gwekera ku makyawo bagambe nga badde bakulaba awo. Obagambe nti olina eddagala liwafunye lireeta akabina likolerawo bajja kujja tebajja kulowooza nti obalimba n'obalimba bo bajjirawo abakazi baagala nnyo ebintu by'okwebyula kazi si bangu ate nze bakagaza kike balina kaba tekamala omusajja ate n'akulekawo ate n'abakazi obasaasiramu luvannyuma kitono nnyo abasajja be baba banja ebintu ebimu kati nawabayo omusajja n'agamba nti njagala omukazi wange abeere n'emimwanga minene nedda nti from Africa already okay tugiyina Katonda giyatuwa ate tetujagala jagala naye osanga bano abantu betubeeramu ng'ate bo bajagala nga balina kugikuba mpiso gigejje oli naye kuba empiso omumwa ne gugejja nkugambye oli agukuba empiso ndekaamu naye ate woguggunda eŋŋumi kuba eŋŋumi wogukuba eŋŋumi n'otagunyiga era gugejja nedda gumala ne guddayo olaba n'abantu bamero betubeeramu eno bafunaawe buli mukazi gwolaba yenna feeke ate ne Uganda abakazi abasinga feeke naye senga omanyi kiro kyokka kivudde no nti bwe kuba nti abakazi kyafuuka nti ye kennyini yaba bizinesi kati omukazi yeekolako buli kimu ne yeetereeza kungulu ne munda n'amanya nti kaagwa ku musajja bw'ati byonna byeyeetaddemu ajja bikola ki ajja bimugjamu kuba kati omukazi ye yaba bizinesi yennyini kati aba alina okweteeka ku disipule nga gwe nawe gwogenda oyitanga omulaba kyekizibu nti emirimu gyafuuka mitono kati ye waafunamu akasente n'agamba kaneetereze neepimpinga enkole kino naye olowooza mukusolooza abasajja abagaba bakyaliyo gye bali banaize sibalaba mubandagirire obuuliza ku poliisi neyibawo oluwuuyo tomulaba abasajja gye bali abagaba ne just ekiri nti bye bagaba bye bisiŋŋana anti kyembuuza omusajja n'akujja ku zero n'akufuula hero bembuuza gya bakyaliyo omusajja alina kukusanga ng'olina w'oli n'atandikiraawo omusajja yakedde ku makya n'akwata ddiru ye ya bukadde 1,200 kabumbi n'akusima lwaki takuwa datawo naawe ne weeyagala ndaba yakubye enkubi gye bali naye nga tewali muntu alina sente ziri genuine akola ebyo ekituufu ziba za ddiiru byakiyayeyaye oba bapolitician anti buli mwezi aba amanyi afuna omudidi kituufu wezityo bintu ddiiru omanyi ddiiru zirimu sente nnyingi kati walaba ekikazi kino nga kisenga tagana kigamba nti oliwa nti ndi wano ntikanninyenzi kituufu najja n'amala obukadde nga tugambe 10 ku 20
najja n'abukumaliramu awo naye nga obukadde abiri ewalala ate oliye anoonya akamu omwaka ne kamubula nkitegeera abantu abagaba ssente gye bali naye batini abaana abeerawo awo namu omutwalo tamulaba era senga ebeerala akaje nkugambye nti gwe omukazi yeetereeza n'amanya aligwa mu ggabo lye amweyambuliremu kuba gwe woteetereza n'obeerawo n'ogaa nti omusajja bwe naamufuna antereeze simanya atandike nti nedda omukazi ye abeerawo ne yeetereeza ne yeeteeka kimu n'amanya nti luliba olwo ndi mugwako kati oba oyitaayita ng'akuyita nti sooka ojje nga naye weewa levo kubeera levo oba ogirina enviiri akaviiri olina kasatu ku mutwe kati omusajja agenda kukwata emitwalo ebiri nga akaviiri olina kasatu ku mutwe naye oba enviiri wasalako ng'olina kawalaata era ajja kukuwa kyebiri kikubeeremu naye nange kinnamala okumanya abasajja bano batuwa okusinziira ku ndabika yaffe gamba otya taapu definitely tojja kubeera for example tosobola kubeera mu bbaala omukazi n'akusaba omwenge ng'eccupa ya mitwalo 5 oba 6 naye nga awunya bubi ayambadde bubi nga mutuufu asanda cupa ya soda oba bboto y'amazzi bannange ge mazima oteekwa okuba nga kyosaba kikugyamu omukazi watambulira waafuna abasajja bamwagala era obanga omukazi atambuza mmere era abasajja afuna baggalagi baboda kituufu okya byuma bawerodingi omumutambulira okimanyi nti omukazi asobola okugula olugoye lwa mitwalo 2 ng'agenda mu gavana just night naye nga kyagenda okufunayo akimanyi asobola n'okuvaayo n'emitwalo 5 naye atayinza ovaayo nga takutte ntagwamu ssuubi agamba luliba olwo nyina frendi wange yangamba